nga mumanyi nti ensi egenda eva we bali bagisibidde ebigere. Buno bubaka buva mu kulembeze omulonde ow'eggwanga eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu busoma bwe buti. Akugambye okwagala ensi yo kikkakatako n'okukuuma abantu n'ebintu byayo kikkakatako, okukyusa obukulembeze kiri mu ssemateeka wa Uganda, era mu kawaayiro akasooka ssemateeka kugamba nti power belongs to people, oba obuyinza buli mu bantu so si mu mundu, ate so si kutemula na kuwamba oliko obufuna obukulembeze. N'olw'ensonga eyo nga tolekera akalulu akava omwange 226 bwe kanaaba gye kali akutegeezezza bino wammanga obuwule bulungi nnyo. Mwetegefu naffe tuli beetegefu okugenda mu kalulu ako, naye akalulu kakyuseemu ensaba n'enjogera. Akalulu kano tukatuumye erinnya lye tuyita protest vote, akalulu k'okwekalakaasa nga tosaba obuyinza bwaffe mu ngeri yonna esoboka. Akugambye owuliriza ebigambo bino wammanga obiteeke mu matuugo obisaasaanye. Akugambye nti okulonda 2026 okuva ku LC1 okutuukira ddala ku mukulembeze afuga eggwanga eryo kye tuyita vote 2026 from LC1 to presidential level. Nakugamba no more vote rigging by regime. Tewakyali kubaawo wadde okweriranya okubba akalulu eri gavumenti y'omuseddekezi Nyandwe Tibahabulwa Museveni. Nakugamba bw'ati, mobilize gezaako nnyo okwenyigira mu kutegeeza abantu okuva wansi ku kyalo mpaka ku mutende ogusembayo waggulu, okubategeeza kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Mugezeeko nnyo okuŋŋaanya n'okubategeeza ekigenda mu maaso, buli omu mutuukeko mubulira enjiri eno ng'obategeeza kigenda mu maaso. Nakugamba beera mugunjufu era mwekkaanya ogende okebere oba oli mu kitabo ekyo ekirondebwamu. Genda okebere enkala ezikeberwamu okulonda nti osobola okukola ki okulonda. Nakugamba check your votability. Akokusatu nagamba go and vote, genda olonde. Akokuna nagamba genda olonde for no only, nti genda olonde ekibiina kya National Platform kyokka nga olaba ewali ambulera woteeka katik. Nagamba protect your vote, kuuma akaluluko ng'omaze okukalonda. Claim wa victory munnange ng'omaze okukasula ng'amaze okulangira ku ssaawa eyo bangi obuwanguzi bwo. Bagambye keep your dealers forms, nti munnange bw'omala okulonda ng'amaze okulangira ebivudde mu kulonda, empapula zonna eziwandiikiddwako ebikozeseddwa mu kulonda zikuume bukulu bibiri eziraga biki ebadde mu kulonda wolondedde. Ne bagamba don't be intimidated, munnange totiisibwa abatamanyanga ba Museveni ku mulimu gwe baliko ogw'okutiisatiisa abantu n'okuba emiggo, kubanga ekyo twakifunidde eddagala. Nakugamba if not now then it is never. Nage bwe kibanga sikati wetulaga then kyesonyiire ddala lubeerera mpaka lwowulira nti oyagala okukyusa eggwanga lyo n'essaazi. Nakugambye ntulina okubanga tugenda okukola enkola eyo nga bwagikusabye. Keekano kennyini mukale bulungi nnyo, njagala mukatambuza okwetula eggwanga lyonna ne mu nsi yonna. Ngenda katimba oluvannyuma lwa wano mujja kategeera bulungi nnyo nga bwe kategeeza mu nsonga yonna. Alright, akalango akokubiri. Akaranga kokubiri kasoma bwe kati. The National Platform, you are accordingly invited to our NOP BC chapter general meeting. Bagente ekibiina kya National Platform bakuyita oba bakwaniriza okujja ku lutuula lw'abakulembeze aba chapter eya BC meeting eno. Olutuula lujja kubeerawo ngera lusinzira ku bino wammanga byengenda bagamba. Ebintu bino byebinyusi ebigenda okubeera mu lutuula luno mulimu team building, mulimu update members and register stroke cards and letters, socialize okulaba engeri gye mwegattamu, sensitization on a no protest vote approach, fundraising for 2026 elections, update from the headquarters Kampala, inspiration speakers. Bakugambye nti wajja kubaawo okugezaako kuzimba emisingi eginatambulizwako ensonga, wajja kubeerawo okuzza obujja saako n'okuwandiisa abaagala okuwandiisa okuyingira ekibiina kya National Platform, wajja kubeerawo okukuŋŋaana okwawamu buli omu okwetegera mu